wavuddeyo abantu kakuliko omwami ng'alina amagulu gasensebukira ddala n'awalirizibwa okujjamu empale kuba yabadde n'ekishooti n'ategeeza his excellence nga zze kwenenya oyo nno namukisa mwali munfiiriddwa atali ya mama yake kama naye kano kenna komyewo ebikolwa byonna biraga nti owonye kakati tetukyayagala mabwa twagala nkovu fe tulage bulazi ku nkovu nti enkovu yiino ti enkovu yiino enkovu yiino wayagadde oleme kutulaga mabwa ekyo watukoze bulungi nnyo naye nga twagala ku nkovu njagala kulaba ku nkovu yokka bweki gavumenti ya mwami Museveni ekyagenda mu maaso n'okupanga obujulizi obw'obulimba obuluma ab'oludda oluvuganya gavumenti nga bagenda mu maaso n'okuba nga bapanga abantu ba gavumenti ab'opposition be babatuusaako obuzibu obwo. Wuliriza mukyala wa Yasini Kawuma naye avuddeyo n'agamba nti nno Bobi Wine ne NUP tebalina kye bamuyambye oba oliawo baawo okuva weyava mu bulamu bw'ensi eno. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulirako twongere bigaziya. Mu ngeri y'emu omuyimbi amanyiddwa nga Dax Vibes ngono muganda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu si birungi enkya y'olunaku olwaleero afunye accident. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulyako mu ndaba ey'enjawulo era engazi mukwano gwange. Mu ngeri y'emu Pastor Rosias Bujingo ayolekedde ekkomera omusajja amaze ne yeewaako obujulizi era buno obujulizi bwe yeewaddeko poliisi kweba etandikira. Amazima gali nti newankubadde musajja waabwe singa tebamukwata ku kino kigenda kwongera okulabisa gavumenti. Mu ngeri y'emu amalwaliro g'eggwanga Uganda embeera gye galimu ebyobulamu njagala otunuulira abaana ab'obuwala nga bagenze mu nsonga zaabwe olabe ebintu bye bakozesa mu disitulikiti y'e Kamuli oba ey'Ejjinja ogenda kaaba amaziga. Eno ye Uganda eyaffe gye tumanyi, eno ye Uganda General Museveni gy'afuga. Amazima gali nti ekwasa ennaku ekaabya amaziga. Bino by'ogenda okuwulira nkugambye ogenda kwoza ne ku mmunye. Nzikiriza mukwano gwange tutandikire wano eggwanga Uganda nga likyagenda mu maaso n'oggula tiya gaasi emmundu ennyingi ze tumalira nga bagamba nti nno za byakwerinda kubanga ekiguza tiya gaasi ekiguza emmundu oba ebyokulwanyisa biba byakwerinda bya ggwanga. Ne simanyi butya bw'ogula mmundu nnyingi nti byakwerinda ng'ate obulamu bw'abantu wansi obusookerwako amalwaliro eddagala ebikozesebwa muganda wange nga tobitadde mu malwaliro kati awo ddala oba otaasa bulamu bw'abantu. Njagala tulaba akatambi kano muganda wange ka mwana muwala akulaga engeri gy'ayita mu bulamu nga talina bikozesebwa. Njagala akatambi kano okalabe wabula bw'omala okkalaba olabe n'omu ali emabega w'akatambi kano then ombuulire y'ategeera oba tategeera kubanga be bali mu kutembeeta ensonga za muwoozi ne General Museveni. Kyokka bw'alaba bino akulaga nti alumirirwa naye nga talaba kituufu. Either alaba nga tategeera oba ategeera n'okulaba alaba naye ng'akozesebwa. Njagala tulaba akatambi kano. Amayina ninze Maimuna ndijja balaga engeri gye nkozesaamu eisubi eikalu nga ndi mu nsonga ofuna eisubi oba akagoye oba akatambaala ofuna nga tikasala wafuna woota wataako eisubi. Ensonga lwaki tutuliteiremu direct kubanga eisubi liba lifumita. Oba bona tufunye akagoye ketusobola olizingamu wazinga bulungi wa making sure nti tirifuluma. Watereza nga tibyezinze then wafuna empale nika watamwe wabona nga yetereire nga kale kagemye mu bulungi ng'oyambala. This is so disgusting. Nti eriyo abawala beepadingisa ebisubi. Kyannaku nnyo nti gavumenti esobola okugaba kondomu ez'obwereere ku miruka ku mapoliisi buli wamu wonna kondomu ezo muzisangawo. Naye ng'abawala bamestraitinga buli mwezi tebafuddeeko. Eriyo abatasobola ku affordinga pads
Gwe wayiwala owulira otya okusolooza pads zino, okusolooza omusolo ku pads ezikolebwa mu Uganda ngeri abatasobola kuza affordinga. Gwe pads zino zifuula za bbeeyi nnyo mu Uganda, abantu beepadingisa ebisubi. So kino nedda. Era ababaka mikwano gyange tutunuulire nnyo ensonga eziruma abantu. Bino bye bikyaya gavumenti ya Museveni. Ddala oli atunuulira atya omwana we nga yeepadingisa bisubi? Naddamu okuwagira gavumenti eyateeka omusolo ku pads ezikolebwa mu Uganda. Wano singa teriiyo kintu kya layisi nnyo kusinga pad. Singa buli muntu yenna asobola okuza affordinga. Ddala omuzadde bw'atunuulira omwana we nga yeepadingisa bisubi abagamba atya? Mwabamaze mu buyinza emyaka egigenda mwana. Oluusi mutulema okudifendinga. Kuba there is reality. Notunuulira omubaka ali mu parliament nga tosobola kwogera ku kino. Abaana b'abano bali mu kwepadingisa bisubi. Nga tosobola kugamba nti URA misolo mufuna mingi okuva eno n'eno guno muguleke. Pads muzifuule nga za bwerere, muzifuule nga buli munansi yenna asobola okuza accessinga. Kondomu ez'obwerere muzigaba. Gavumenti ezo budget ya kondomu ez'obwerere buli wamu tuzifuna. Naye omuwala amestratinga buli mwezi. N'atuuka okwepadingisa ebisubi. N'atuuka okuwunyirira abantu obwenkanidde awo. Okubeera mu mbeera eyo. Mulimu ebintu bye tulina okuyimirira awamu nga bannayuganda. Nitugamba nti no, pads zandibadde nga ziri tax free. Buli munnayuganda alina n'asobola okuza accessinga nga ziri ku ssente ezisoboka. Nitutala bannyinaffe nga bapadingisa bisubi. Bapadingisa biveera. Bapadingisa bigoye. Abamu tebeepadinga na kwepadinga. So, tukitunuulire butunuulizi bwe tutyo. Tuyina bye tuyina okustandinga tuyimirireko ng'abannayuganda kubanga bye bitugasa. Oluusi mutulema okudifendinga. Kuba tutunuulira omwana n'annyonnyola ekintu nga kituufu. Omuzadde oba omuntu ali mu community ng'omwana w'omuwala ddala yeepadingisa bisubi anaddamu okuwagira gavumenti eno. Okay, oyo ye Calvin Kayanja. Calvin Kayanja y'omu ku bavubuka oba oliawo aboogerayogera naye ng'ebiseera ebisinga alabikira mu nonsense. Calvin Kayanja bali mu Uganda, bamanyi Uganda bwetambula, bamanyi Uganda gye tuyitamu. Niyo newankubadde bamanyi bakulaga nti ate bayimirira n'abanyigiriza bannayuganda. Kati bw'alabye kino ne yeekanga, nefe abamu tekitukanga kubanga tukimanyi byebyo ensi byeyitamu n'abo bye batuwagaliza. Njagala kubeera nga nvaawo amaziga olunaku olwaleero waliwo be gayiseemu era aliwo ampeereza Akatambi naŋŋamba kituufu ne mugamba amazima gali nti afunye accident. Muganda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Dax Vibes eyakakuba akayima ennaku zino yaliko ge mazima. Bakayima ne vinka kali mu kwasa mizindaalo gy'abantu. Alina akayimba akapya kawooma kalinga soda. Mwana mulenzi ono Dax Vibes yafunye accident ekiro ekikeesezza leero emmotoka neggwaawo. Wabula mukama wa mukisa, mukama wa kisa nnyo. Dax Vibes tafunye buzibu ne banne babadde nabo. Tebafunye buzibu bulyawo bw'amaanyi naye nga ye emmotoka eweddewo. Katulaba akatambi kano mukama Katonda ataasizza butaasa. Amawulire agaguddewo ng'obudde bukya, amawulire agaguddewo mu kiro ekikeesezza olwaleero galaga nti muyimbi Dax Vibes afunye accident ebadde embi. Babadde ava okuyimba wamu ye ne banne babadde nabo mu mmotoka era emmotoka efunye damage y'amaanyi naye mukama mulungi nti abagibaddemu bonna basimattuse nga tewali akoseddwa nnyo kiryala naye nga si birungi kuba emmotoka yo efunye damage nga mbi nnyo naye Dax ne banne bonna babadde nabo mukama abakuumye era n'abasimattusa accident. Okay, ako ke Katambi. Mu ngeri endala oba story gye tuyina endala ye yakatikkira eyawummula ow'ekitiibwa Dani Muliika. Ow'ekitiibwa Dani Muliika atenda Robert Kyagulanyi Ssentamu amagezi agamba nti yeetaaga kuteekateeka bulungi naye nga mukulembeze alimu ensa. Robert Kyagulanyi Ssentamu okwawukanako ne bano abazze oba abajja obuzzi
okulya obulyensi amazima gali nti ye ayina element ey'obukulembeze era ng'alowooza singa abaweereddwa omukisa n'akwata mu ggwanga lino ayina ebintu by'asobola okukyusa. Njagala tuwulire ebigambo bya Katikkiro eyawummula bwe tuvaayo twolekere ebigambo ebirala. Uganda sinsi ekyo liggwanga ettonda obutonzi. Buganda ggwanga, Teso ggwanga, Akyoli ggwanga, Bunyoro ggwanga. Soga Era omanyi n'okumanya nga nti Munyoro ne mu mutwe gwe omanya w'osanga Omunyoro ana n'olulimi alina naki. Naye bw'oli bagamba Uganda omala kukuŋŋaanya bakyabakola ki? Uganda. Kakati olw'okuba omuzungu yatuleetamu ekigambo ekyo Uganda ne tuwaba mu 95. Omuzungu yaleka atulaze Uganda gye tuyita Uganda yeeriwa. Yalina amawanga 15. Oba olwaleero gakyaliwo ku paalimenti simanyi. Ogaagalanga kuddiremu. amawanga 15 agakola Uganda. Ensi eyitibwa Uganda eya leero. Era n'aleka nga buli ggwanga erikola Uganda alitadde wali ku paalimenti n'embulemu yago n'akabonero kaalyo. Gaali nkugamenyere tugamenye tugamenye olina wansi Kigezi ankole Obunyoro waali Buganda Emukutte olina Tooro olina West Nile olina Akyoli olina Madi Madi olina Lango olina Teso olina Karamoja olina Bujishu olina Sebeyi olina Busoga ngotumazeeyo kati galina wali amawanga ago egaali gateekwa okukola Uganda eriwo eyawamu NUP bakyali bapya. Magezi ki g'osobola okuwa ebibiina by'obufuzi bino n'ababikulira? Si bibiina bandibadde na byabukulembeze kubanga byo bituyigamba obufuzi. Mufuzi nakubuulidde data tegera twafuganga bisolo mu Buganda kubanga ekisolo kyo bw'okiteerawo olugo bwe kigaana okuyingira okuba kwa kibuuko nekiyingira byali badde ebibiina by'obukulembeze. N'olwekyo ffe tulina okuddayo ne tukola ebibi nga tumaze okufuna sikyobudde olyanga nkugamba okulonda bwe kwandibadde kutuuse kozi kati kwa 206 tetwandigenze mu kulonda. Tumala okuteekawo gavumenti ey'ekiseera tugiwe emirimu emeka? 2. Ogusooka ebya buli lunaku tebiyimirira ndi malwaliro. Naye ng'ekolagana n'aba civil servant kuba tewaliwo ministry eterina ba civil servant mu buli kitundu. Then ogwokubiri bateeketeeke bannansi tutuule tukole constitution erituyamba. Ndowooza ekyo kirabye. Bwe tukola constitution eyo bino byonna bye tugamba tebijja kubaamu makulu. Tujja kubitereeza. Byonna bijja kuba bifuuse lufumo. Ngamanyi n'okumanya nti omanyi lwaki oli MP. Ogenze kunkiikirira. Ate omuntu avaawo okugamba nti ate bw'otuuka eri olina okukola kye nalagidde. Olina kunyinyonnyola n'onkakasa ti ekikyo kirungi n'enkyagala. Nindyoka nkuvootinga. Amagezi gano amalungi ddala ow'ekitiibwa g'otuwa akaseera ke wabeerera Katikkiro. Gavumenti wagiwanga amagezi byonna tebaabikola. Ate banaabikola batya? Kusooka nze nsaagalangako Buganda efugibwanga kati bweri. Ebintu byayo biri mu central government. Nali njagala Buganda erina federal nga mmanyi n'okumanya nti kino ne kino central government ekivunaanyizibwako kino Buganda. Esente bwe ziyingira zikole kino. Singa ffe twekuŋŋanyiza sente n'emisolo singa tufaanana nga bwe tuli. Okay, bwe tuba nga tuvuddeko eyo nzikiriza General Museveni ne gavumenti ye nga bakyagenda mu maaso n'okubeera ng'oba olyawo bapanga obujulizi oba olyawo okuluma ab'oludda oluvuganya gavumenti. Mu bujulizi bwe bapanga amazima gali nti waliwo omukyala avuddeyo
omukyalo ono ye nnamwandu wa Yasini Kawuma. Yasini Kawuma ye yali driver wa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bakubira amasasi mu Arua mu kalulu ka Kasiyano Wadri. Kakati omukyalo ono yavuddeyo n'agamba nti yeewuunya bannabyabufuzi okubanga tebasobodde mubeererawo yadde n'akatono. Okusinziira ku mukyalo ono, mukyala wa nnamwandu wa Yasini Kawuma agamba nti bannabyabufuzi bamwerabira dda okuva bbaawe bwe yafa. Ne tujjukira tubadde ng'ono omukyala tumulaba mu nkuŋŋaana za NUP era y'omu ku bantu ababadde nga bafuna ebintu. Ekyo kyonsuubire abamu ku mmwe ababadde bagoberera musobola obbeera abajulizi. Omukyala ono agamba nti jjukira Yasini Kawuma yakuba ba SFC, yakuba basirikale abakuuma General Museveni amasasi agamuttirawo era nga yali mu mmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukyala ono agamba nti bannabyabufuzi bye baasuubiza tebabikoze era nga ono yasangiddwa ng'agenze ku kibiina ekigabirira obuyambi okusabira abaana be basale. Then ekibuuzo ne kijjira wano nti bwe yabadde agenze okusaba basale dwaki kamera gwe zaalabye yamaze kubayita ab'amawulire oba waliwo yasetinze ab'amawulire? Ekyo nakyo njagala okyebuuze nti omukyalo ono bulijjo gy'atambulira bannamawulire gye bali era kamera ye yayise bannamawulire ababuulire embeera gy'ayitamu oba be bamugwikiriza. Bo bagamba nti bamusanzeeyo, gwe woba olaba kisoboka. Then eno nayo setup ge mazima. Naye sente General Museveni zaspendingira mu kwonoona ab'oludda oluvuganya gavumenti ng'olwedde twamaze dde okulaba BBC storage yakoze nga gavumenti ya mwami Museveni erina accounts 200 ezisaasaanya obulimba. General Museveni alina accounts 2 ezisaasaanya obulimba. BBC yamaze okuba ng'ezexposinga. Ate nga najjako wano nange ne mbagamba nti baali bamaze okuba nga batondawo accounts ku mikutu gye mukwanira wala, accounts eziwerera ddala 4 birambirira. Ku accounts 4 nga bawadde abagenda okuziddukanya amasimu agawerera ddala ndooza nga 4 ne laptops 2 ng'era abali emabega wa kino ye Baramu Barugahare ng'omusaala gwe buli mwezi yalinga afuna miliyoni 2 ye waliwo n'omukyalo omulala nga bano abaana bagenda okusasanya propaganda n'obulimba bagenda kubeera buli mwezi basasulwa emitwalo 5. Kati ssente ezisasanyizibwa mu kukola ebyekisiru ebitagasa ggwanga bandibadde bazikolamu ebigasa eggwanga. Njagala tulaba akatambi kano ka uptop bwe tukavaamu twolekere ebigambo ebirala nga bwe bizze. Tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa. Munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo. Ennamba ye Sembya 711 munoonyeko asobole okubeera nga akutaasa. Ewa Museveni ennaku zino batufudde ki? Atuleetereetera ebintuntu ayagala bituguza nga tebiyidde ate atuula wali ne mukyala we ne babeera awo nga balinga abali mu kandolindoli. Naye obaani akubalira yenna mukwate ku ssalagoba kuba akutomeza ppu. Nze nkubuulidde twabadde tuli awo ng'atuleetedde simbwa nga lwaki amuleese Museveni mbwazze kulabisa opposition. Museveni alina amakomera, alina abalamuzi, alina kiki, alina military, alina ne police. Kati naye he decided to embark on okulabisa aba opposition. What kind of nonsense is this? Kati mbugwalese mwananchi amugambe nti buna ya opposition abo bolaba bebabeera mu zidroni. So Mr. President, drone dobo na editwala abantu. Drone edo dibamu aba opposition. Drone zibera mu opposition. Mu government ya Museveni afuze emyaka gyafuze n'atafuna ku mbuwaberewo drone zitwala abantu nga tazimanyi nga sizize. Osaga ng'oyagala omanye nti intelligence ya Museveni ekola ono enagasiya yamukola
kwata bukwasi kipande ekiri anti government okiwanike otambule nakyo mu ddakiika 10 babanga tebakusenye sidda ku internet. So mwami 7 eno bino byofumba tebiriyo nade manyi omusajja ngono bw'onoomuleeta agenda kutugamba nti opposition be bankuba ne bankola bino byonna okugulu kuno okwola baba opposition be bakokola boycott. Naye omusajja omulesi akugambye ekimu nti yali accident. Okugulu kuno kwe nalaga mawulire ndikwenda mbasumulira okugulu kuno aye temwesika nenda mube bagumu oti ni basoja. Okugulu kuno yali accident tiyali tocha. Kati awo omuntu wandi mubuuliza accident nakunyonyola yali accident yaki? Kuba omusajja ensi yonna ekimanyi nti patrol yamutomera. Kati mutugambe mpozi bwa Museveni tugambe nti patrol bamanyozi wamu aba opposition ne bavugamu ne bagenda ne batomera abantu ne bakusiga erinnya ebbi government yo ne bagisiga erinnya ebbi. Kuba omusajja wabanga ngaze patrol yamutomera ne mutuusa ku ekyo opposition era lete ebintu nga biyidde akubalira akuletera abantu baneno n'abaparedinga akutomeza po gwe tosobola kujambo ate gwoze kulabisa opposition kuba opposition bwetuuka okujja nti ekulabise ebe ekubira nduulu kati gwe kubira nduulu ewaani mwate authorities abandisubidde nti you would have used this man and use him mu intelligence n'abatuusa ku ebyo byayogera tola nti bino zanya bya bufuzi kino kiraga incompetence kwata omusajja bwaba ina information nga intelligence sobolo je yambisa mukozese. What is the use of parading him? Hey, every decision must be purposeful. What is the purpose of parading this man? What do you want to achieve? Okulabisa n'okumukozesa okumweyambisa intelligence mukozese abanyonyole bye byakola opposition byekola musobolo bakwata chechi omugaso ono gasiya febiro tosobola kubituguza ate ngolabise kati mwena munabera mukulabisa opposition iri mukulabisa nawe uri mukulabisa kati for bana Uganda tugoyingewa mbone Museveni navayo nalingiza okugulu ena neekanga tinagaba nange leba nga lwaki tomubuuza nti accident yali yaki era bwe nalabye omusajja nga yeyambudde nenzijukira omusiramu yeyambulira mu muzikiti mumujjukira abasajja ba Museveni gwe batulugunyiza ewa enalufeenya oba woziti nalufeenya mumujjukira omusiramu eyeyambula era naye opposition Museveni ebintu byokoze ebintu byonna biri evident bino byonna byoliko mu damage control tokyalina kyotereza era weyongedde kwerabisa kati omusajja wuyo agambye mbwembeera bamala omwaka mulamba talabye ku kakadde temukiwulidde ayo olw'okuba bana buli muntu ayenda kuba bulungi omuntu bwakukoba ife tumala emyaka togemye ku kakayire ayo omuntu bwakukoba nti njakuwa kakayire muba mulowooza ki bamala omwaka mulamba nga tebabonye ku kakadde okubona tekitegeeza nga tetulabye ku kakadde era opposition yabavuza sente kati wazze kulabisa naye ate nawe ofundikidde werabisizaamu kugamba otwanguyiza omulimu guno gukulabisa tugenda okwagala okulabisa nga nawe werabisiza dda ani ayavuwaza abantu bano okubeera nga omuntu asobola okumala omwaka mulamba nga talabye ku kakadde sigwe ye kati oyo omuyala bwatyo kati tumukakase tutya nti ku luno temwamaze muwa sente bwakuga nti amala emyaka nga talabye kakayire kati olwaleero yazze byabwerere obeera enjala eyamuleese wazze kulabisa mukumwano naye ofundikidde weerabisa so musaa mukulu dudde nidifu eggwanga likulemye tokyalina kyosobola kugamba bannayuganda kati kuba byokoze bingi gwe kati naawe otandika okulabisa kati ani agenda okutuyamba kuba opposition bwerabisa eba yeekubira nduulu kati naawe weekubira nduulu ewaani nga gwolina amagye gwolina poliisi gwolina kooti gwolina nekomera
kati olabisa wani era ani gweyagala okuddukiramu akuyambe bwe kibanga ddala kituufu ono omusajja byayogera nga si byamu ebyo mupaledinga abantu nga muyiiyayiiya. Why doesn't intelligence use him okubawa information ebatuuse ku bantu bano abatuufu? What is the purpose of parading this man? Tokyalina kiddako, tokyalina nabalowooza bonna abakubalira baaje naye omwana Museveni. Okay, oyo ye uptop. Bwe tubanga tuvuddeko eyo njagala kutwala ensi singa erina amateeka amazima Aloysius Bujingo singa ali mu kkomera. Dwaki nkugamba bino? Nabadde ntunuulira eyali secretary wa Donald Trump engeri gye bamusingisizaamu omusango ne bamusindika yeebaka eruzira weeyo emyezi ndowooza 6. Ne ntunuulira omukulu amanyiddwa nga Donald Trump yennyini yali president wa ggwanga erya America. Bamuteeka mu kaguli awere ennembe n'emisango nga tebafuddeeyo ba former president. Naye olwaleero omuntu atalina kyali nga Bujingo tebamukwatako. Aloysius Bujingo okusinziira Katambi keŋŋenda okuwa kansooke nkakuwe then nzije nkubuulire wawe balina okusibira Aloysius Bujingo. Engoye ze nali nyambadde balyoke batukuba amasasi. Aba forensic bazikimewaka Susan yali yatya okuzooza. Jasilukisakisa zandibadde zanyikibwa naye zaasangibwawo. Bye baalaba bye basobola naffe okutulagako twatya. Okay, ako ke Katambi wulira nti yagamba engoye ze baamukubiramu amasasi zezo Susan Makula yazibawa. Naye omwogezi we Frank Gashumba olwadde yali yatugamba dda nti oba omukulu ono yeerabidde nti bali mugezaako kubeera nga kati beekuba bokka. Nti Gashumba yatugamba nti omugenzi Richard oba oliawo engoye ze baakubiramu Aloysius Bujingo bwe yali addusa Richard n'amutuusa mu ddwaliro e Mulago, engoye zino baazimugjamu mu ddwaliro. Agamba nti olw'okuba zaali zijjudde omusaayi zonna baazimugjamu mu ddwaliro. Owulira bulungi, baazimugjamu mu ddwaliro n'akyusa essaati endala. Eno gye tulaba mwe baamukubira ekifaananyi mu ddwaliro. Bale wano mutegeere obulungi. Agamba nti olugoye Susan Makula yalutereka. Naye Susan Makula walutereka kati ate ye Frank Gashumba statement ye yali bweti. Frank Gashumba yagamba nti engoye ze baamukubiramu ekyo kifaananyi kye mwalaba baali bamaze omukyusa engoye kye mwalaba mu ddwaliro olw'okuba zaali zijjudde omusaayi. Kati ekyo ekifaananyi kyafuluma bamuwadde essaati endala. Kyokka omukulu atugamba nti essaati yagizza n'ewaka Susan Makula n'akola ki? N'agitereka. N'ekirala nti essaati eno ripooti ya poliisi eyasooka mu kufuluma simanyi oba lwaki tebaabuuza ssaati eyo General Kayindo Tafiire gye yagoba n'agamba eno terina makulu nga essaati gye yali ayambadde sebo poliisi tegitunuulidde baagireka wa Susan Makula mbu okitegeera. Ate ne bafulumya ripooti basinziira ku ki? Kati ate amala omukulu atugamba Susan Makula yagiba essaati yagibakoze eki? Yagibawadde nga wayise ebbanga. Frank Gashumba yatugamba nti essaati baagimugiramu mu ddwaliro. Kakati abakulu bano njagala tuwulire ne kano. Obulumi bw'ebiwundu mbuwulira. Dokita yasembyeyo okunkolako jjo nga neteekateeka okujja mu saaviisi. Ne mugamba naye dokita ndowooza onsazeesaze kubanga ng'ayina okuwutira ddala. Nangamba tansaze kati nadde nkana lwakuba akagiri tankalaba wabo naye ate kasaze birala tekasaze nze. Naye nga obulumi olw'okuba obulumi nabadde mbuwulira bulijjo mbumira kubanga bankolako nga bambuuza
owulira otya siina kigambo kyembanyega n'eki kubanga ndowooza ku Richard lwobanga onkolako ne bwayagala okuuta otya sifa ku kiwundu ebirowoozo byange bibeera ku Richard nengayi kweri Richard taliiwo naye yagenda bulungi yakola omulimu gwe n'agugusa yessaala yange enkola omulimu gwange nguguse. Okay, ako nako kaako Katambi omukulu ono kwegamba ebintu babifuulidde ddala birala kubanga ebbanga lyonna ng'ebiwundu tebinnawona naye ng'enneekyanga gye weekyanga eragira ddala toyina kiwundu otuula n'okwesigama ne weesigama gavumenti ennungi eyina amateeka agakola singa oli munda Bujingo ne bano bagashumba singa mwonna babateeka dda mu kkomera ne babasibira eyo gasiya kubanga kati mugenda kuleetera abantu abalala okuzza ebikolobero byebimu nga bakimanyi tebajja kusibwa naye nga bunafu bwa gavumenti nammwe be bakuumirira nga bagamba munnange ate mukolera gavumenti. Njagala tulaba akatambi kana akalala bwe tukavaamu tuolekere ebigambo ebirala nga bwe bijja katusooke tukalabe. Nulaga Uganda olwakuziddwa ejjinja Busoga wavuddeyo abantu kakuliko omwami ng'alina amagulu gasensebukira ddala n'awalirizibwa okujjamu empale kuba yabadde n'ekishooti n'ategeeza His Excellency nga ze kwenenya oyo nno namukisa asobola okuvaayo ne yeenenya yali Kenya opposition ng'emukozesa alage gavumenti ya Uganda bwetokyalinga naye ng'amazima gennyini kati bwe yayogedde gendowooza okubanga ge mazima oyo namukisa naye ng'akugamba naye yali yeenoonyeza akasente kati akasente ate ye ke bamuwa tekamugaggawaza n'eriyo abalimba ne bagaggawala ne batunda emyoyo gyabwe balimba ne bagaggawala ne batunda emyoyo gyabwe. So yavuddeyo n'akola public confession n'agamba yalimba. You can imagine nti abalimbi bawulikruutinga ne gubanga ogwo omulimu bagwadde omuntu genda onoonya omuntu yasensebuka noonya omuntu asoboka okulabikika ne bamulaga ne balaga international community neraba nti waliyo tocha ne banoonya omuntu akugwako ng'okugulu kwasensebuka oba omukono ng'oli golodi yennyini naga gwe jangu gw'ofuna obanga omuliro gwakwokya n'akutwala ne bamuwa akake position neekupakira neekutwala n'olimbira eyo naye nga bwe nagambye era nga Mukama bw'agamba amazima ge gafuula omuntu ow'eddembe bw'omala okulimba tofuna mirembe. Tolimbiranga gavumenti ate tolimbiranga opposition. Okay, ako ke Katambi nako ka Bujingo netukkiriza nti ezo ze zimu ku missions zaali mu kukola najja ano ne nkugamba nti ebimu ku bintu General Museveni byakozesa abantu bano bye bino nti buli wakuzuulako akazibu oba akasango aba agenda kukozesa nga muddu paka lwolifa okitegedde kati Bujingo eyo ensobi bayinza ogidifendinga nga bwe badifendinga eya Kamiliyoni nga bwe baze badifendinga Eddie Kenzo nga bwe baze badifendinga Frank Gashumba naye ng'ozinira ku ntoli zaabwe kitegeeza togenda kuddamu kukola kiri mu magezi goba mu ntegeerayo okujjako nga bo be bakulaze ekyokukola bwe batyo ku limoti nti naye agenze n'omuyererero ogwo ogugamba nti oyo omusajja yabadde mutuufu naye beerabidde bonna nti waliwo mwesigwa Frank mwesigwa ate yabali kugamba eyabalabisa nti ate be baali basasudde ssente ye ntegeera eriwo mu kiseera kino ye eriwo wabula era nawo tulinawo ebigambo ebirala bye nandyagadde oba oliawo tuwulirizeeko. Yes, katusooke nabyo tubifune bwe tuvaayo tusobole okuba nga tweyongerayo. Omulwadde waffe ow'amabwa g'amazoni baleka bamuwaga lifetime kuba gali tegawona galinga ge bamuwerako garanti gwate tugenda mu mwezi tubuzaako ennaku 5-6 gaweze 1 month old
netegawona is still nursing wounds. Ekyabaawo ng'ennaku z'omwezi 2 January bwe twagwa mu batemu b'emmundu ennamuŋŋoona ku kyambuka ku ba Orthodox. Ekkubo baliyita Bawala Kata Road ndowooza. Njagala kwebaza saawa zaalinga 3:30 mwebale nnyo mwebalire ddala ne batusindirira ebyasi oli ku DPTV Uganda mbeera Sajjime abeerawo okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo n'olunaku olwaleero bwe tutyo bwe tutambudde mbeebaza ntambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa ng'agamba ayina omulimu omunene gw'alaba oguli mu bulamu bwange tukome wano tusinkane nga mpita taata ampita musumba we ampita muganda we family deep. Amasasi bwe gatandika ng'omutendeke ng'oggyeko ebyokubeera ow'Oluganda awatali na kulowooza nti oba alina second thought ne yeewaayo okubeera shield. Eyeewaayo okubeera shield. Katonda n'abeera wakati awo mu maanyi amangi ennyo n'ataasa. Richard n'akola obuweereza bwe nga Katonda bwe yabumuwa n'amaliriza bulungi olugendo lwe. Engoye ze nali nyambadde balyoke batukuba amasasi. Aba forensic bazikima ewaka. Susan yali yatya okuzooza. Just lukisakisa zandibadde zannyikibwa naye zaasangibwawo. Bye baalaba bye basobola naffe okutulagako twatya ne tulaba omukono gwa Katonda engeri gye gwabeerawo. Okuvaawo buli lunaku bwe nzija wano n'ewaka bwe mba nzizeeyo kiringa kirooto. Kona kulieza Pastor ndulu sawa zino zakyate. Uganda ekulukuta musaayi. Uganda is bleeding. Etwagira badda naye olowooza agenda ginunula. Mukwano gwaffe oyo Bobi Wine. Bobi Wine tayinza kufuna omulala. Mimi tuyinza ofuna omuntu alimu omwoyo wa Mukama ngo. Nga lwaki Pastor? Neiba wange wanimbanga asobola. Alimba. Nze mbadde ndaba asobolanga ne Bobi Wine muvuddemu. Obadde ogenda kukola ensobi semasobi. Naye. Eyo diversion. Naye Pastor, lulinga obadde ovuma Bobi Wine mbutasobola. Ono si ye Bujingo oli ono Bujingo omulala. Pastor wandiwo otulimbanga otubba magezi. Balimba njogera nga Mukama ye mujulizi. Kati nsonga ki ekuleetedde okukyuka? Atali ya mama yake kama naye. Pastor tusigale mu Luganda kati bitegeeza ki? Anti aleeta Uganda empya. Aleeta Uganda empya Pastor kubawo nnyawo. Kati nangiridde. Langirira Pastor. Abavubuka wandi Kyagulanyi abaagala naye nga munaamalako Pastor. Ffe tuli kumanyiga abantu people power. Pastor ekyo kiggumize n'abayimbi bakimanyi. Abayimbi mukitegeere. Na kino kibagambe nti tasobya. Bw'abaako ne kyateesa gwe tobaako kyoddamu. Waliwo aboogera ng'ayogera. Mbwa. Ate abamuvuma. Mbwa. Pastor amaanyi nga mangi. Ebibuuzo bingi ansa ntono. Nkutadde Pastor. People power. Our power. People power. Our power. Ate era wooli era togende.